n'ateekayo obubaka obwegaana Barbie byagamba nti byamukolebwako. Era bwagenze ku mukutu gwe Asose n'atugamba nti my soldiers did not beat up Barbie, Kabobi's wife. First of all, we do not beat women. They are not worth our time. We are looking for the cowardly husband, not her. Okitegeera. So now, kino kiddayo eri oluvannyuma lwa Barbie bwe yavaayo n'atulya bye yali ayiseemu tubadde tetufunanga ku sayidi ya CDF lwansonga nti kyali kisongebwamu nnyo nti CDF ye yali aduumidde ebyo byonna ebyakolebwa wadde nga lwo n'abatuuze abagamba nti baalaba ku konvoyi ye tebalina bukakafu bulaga nti baamulaba kavidiyo ako kaafulumizibwa omubaka w'ekyaddondo East ku Nnyingi Muwada. Kaakati era n'avaayo n'ayongerayo positi endala n'atugamba nti we stopped our search for Kabobi for 24 hours on the instructions of the commander-in-chief. Abategeeza omukulembeze w'eggwanga. Apparently, according to some sources, he wanted to surrender peacefully. He hasn't surrendered anywhere. Now, our troops have ordered to bring him in dead or alive. But era still bino nyini bi contradicting and yavayo n'atugamba last week ng'atugamba nti Kabobi takeetaaga teri akanoonya era mbu bye kalimu byako kati atatulaga bamwetaaga. So awo nno awe tukyali kakati ekizibu ekiri waliwo okubagana empawa naddala mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo. Jo nabadde ndaba Minister Balyomunsi ku mukutu ogumu ng'agamba Bobi talina nsonga lwaki yeekweka talina musango kubanga teri amukola ki amunoonya. Kati ate wingi endala ey'abannaffe ab'ebyokwerinda bo bano balaga nti nno bamunoonya. So ebyo biri awo bwe bityo buli omu ndowooza naye nga k'okunoonya kwonna kugenda mu maaso bamwagaza yakola ki bamwagaza ki kati tujja birinza bannaffe ab'ebyokwerinda batubuulire lwaki anoonyezebwa ekyokubiri ne bannaffe ebitongole ebirala lwaki byo tebiri nga no naye ebyo nga byo biri sayidi zaawo it is confirmed Kyagulanyi mu ggwanga